business kimwe tusobola okuteeka ku ssente. Kakati okusooka luli bwe twali twogera twagamba abantu nti obutale buli bubiri bwe tutondawo ze tuyita create market n'obwo obutusaba demand market. Engeri gye kiri nti tuli mu ggwanga Uganda katusooke tusesera ku Uganda tutunuulire nnyo ebyo. Uganda twayogeramu demand market Uganda twagamba tulina kutunuulira akatale akasaba ebintu nti kino singa kibaddewo abantu bali badde bakyettanira naye bwe tubeera mu demand market era naye tulina okutegeera ennyo demand market obutale buno waliwo obutale obuliwo nga bwa kiseera kitono ne wabeerawo obutale nga bwa kiseera kiwanvu ne wabeerawo n'obutale nga buli sector oba nga bwa kiwuyi kimu oba nga bwa sector naligambye ye sector nga demand market ya particular sector nti mu baana bwe kityo abaana oba mu bakyala ontegedde nti bona aleeta obuviiri w'abakazi naye tosuubira buguzanze. Kakati bwe tubeera mu katale ako ak'ekiseera ekimpimpi akatale ak'ekiseera ekimpimpi ekyokulabirako kye ky'abavubuka bano be bayita bamuwunya boys bano omusajja be yafuutula ku stage n'abaga muwunya abasajja abo bayambala kawunda suuti ne batambula TV zonna nga zaagala obbakyaza. Kakati bambi omulabi waffe teyamanya nti latuwazi kyali kiseera buseera kitono ekyo kyali kigenda kuvaawo. Nze ijembo w'ebirango webale nnyo waliwo n'omwana awo omulala simanyi kabaka mwanga n'ava eno nadde eno n'atambula n'ava eno nadde eno nadde eri kyali siwaasi that was ekkowe eryo ako kaali kaseera buseera ebyo byalina okuvaawo bigende. Kakati bw'oba ogenda mu butale buno olina okumanya ebintu byenteekayo babyetaaga kiseera kitono. Bwe babeera babyetaaga kiseera kitono ngenda kuwa ekyokulabirako singa mba ngenda China kusuubula nteeka okuba nga mmanyi nti products ze ngenda okuleeta wano Uganda bwe mba nzireeta mu demand market ebintu ebyo bye beetaaga bwe mba nsuubudde umbrellas nga ze ngenze nendeeta outdoor umbrella zino bagenda kuzeetaaga mu kiseera because umbrella erina mu mbeera mwetambulira nebeera ne mu mbeera mwetatambulira onfuna nti embeera bw'enaabeera ennungi ennyo abantu tebabeera na mugaso gwazo. Enkuba erina kuba nga etonnya nnyo oba omusana nga gwaka nnyo. Era nyina mukwano gwange ndaba nataasa ssente ze yali ali mu kudduka kwewola ng'ayagala kudduka kuleeta konteyina ya busero obwo bwe bali bagambye okugenda mu mmotoka ne mugatoteeka muzizo yasooka n'anyiigamu kubanga yali ayagala mwoleeyoko akasente nga ŋŋamba Chris ekintu kino bwe mbuleeta buno wano waliwo ssente empitirivu ne mugamba ojja kukuba omuti n'akawanga okaabye akasero tekamala wiiki emu kamala wiiki yawera bakwatayo ennaku 2 ebintu ebimu bino oteekwa okubeera bwana batte ng'oli mwegendereza nnyo ng'otegedde akatale era nze nkubiriza nnyo abantu nti buli lwoba ng'oyingirira akatale nze oba akatale nakategeera nnyo nti mmanyi nze era nga bebbanga nga ntambula nyina eyo gye mba mpita ne ŋŋamba Jonathan nyinya mukwano gwange bamuyita Habert Mona twadde tulina we tuyimiridde waggulu ne mugamba nti oyo muwadde emyezi 6 ajja vaawo ate endidi tegijja wera alina faawo bulogo nedda nze mba biki by'obutuuka Nasa Road okuva gyetandikira paka gyesemba kuliko business edge ogimanyi stationary webale nnyo mixe emeka egy'okuteekawo pharmacy n'okola abaana bo nga tebalwala awo watonowenyerezaawo katale kaakati ensobi abantu gye bakola yeeno oteekwa okuba nga by'otunda omanyiddi abantu lwe babinoonyeza mu mbeera ki ng'obadde okimanyi nti pharmacies ezisinga okubeera ennyingi mu kibuga Kampala ziriraanye supermarket omanyi ensonga lwaki ebiseera ebisinga abantu abatuma abantu eddagala okuligula mu pharmacies ezo babajjukiza bagula bintu bya waka nti wagenze kulera naye tetewerabira nfuni awo ne ku ddagala. Omwana abugumirira mufunireyo obuweka
kakati nze omuntu agenze ku nnasi okunoonya ebitabo mbitwale ekabimbiri ekiyinza okunsuubuza bwe eddagala kiriyale kwango oba ofuuka sinze ku kino maali yange nazze nonye saati zange ze nakubisizza nguleyo n'akaweko wano mpozi nga kizaawo ate kiba